Aleluya, aleluya. Azuukidde nga bwe yagamba, kati ebula essaawa mbale Mukama waffe Yesu Kristo azuukire mu bafu okutuukiriza ebyawandiikibwa. Ng'Abakristo mu nsi yonna beetegekera okujaguza amazuukira ga Yesu, bano basabiddwa okutwala olw'omukaaga olutukuvu nga lukulu nnyo. Bwana mukulu wa Kereziya ya Yesu Kabaka wano mu kibuga Kampala, Messenger Gerald Kalumba atugambye nti olw'omukaaga luno lukulu nnyo mu byafaayo bya Ekereziya. Tulaga nti yalina obuyinza ne ku bulamu. Abantu bayinza okulowooza bye balina obuyinza ku bulamu ne baggyawo obulamu bwa bannaabwe, naye wano omukolo ogutulaga nti Katonda yekka yalina obuyinza, ne bwe muggyawo obulamu ye asobola okubaako ebirala byakola, asobola n'okuzzaawo obulamu obwo. Ono ageze mu maaso n'atunnyonnyola ku biki ebikolebwa ku lw'omukaaga luno olutukuvu. Omukolo gwaleero guba muwanvuko, bateekamu amasomo mangi agaviira ddala ku butonde bw'ensi, ne gagenda ku kwonoona kwaffe, ne gagenda ku Mukama ng'ayita Ibulayimu, ne gagenda ku balanzi nga bajja okulabula abantu okutuuka lwe gatuuka ku Mukama waffe Yesu Kristo, ne gatuuka waggulu. Kakati twegamba omusomo gw'olwali omusomo muwanvuko, gulimu ettawaaza, okukoleeza omuliro ne bakoleezako ettawaaza, omuliro bagukolereza mu kizikiza. Tukitegeddeko nti n'Ekereziya nayo erina obulombolombo obwegoberera. Mu mboozi y'emu, Messenger Kalumba era alaze obweraliikirivu ku bunkenke bw'ebyobufuzi obuli mu ggwanga, kyokka ng'ono tagaanye kugumya bannansi. Titugaanyi, waliwo tensions nnyingi ezaava mu byokulonda biki. Kyamukisa mubi nti okulonda kuvaamu tensions ng'ezo, mwandibadde muvaamu ssuubi na kugenda mu maaso na bulamu, naye ate oluusi muvuddemu tension, muvuddemu kulaba ba security nga bali bweru batambula wano na wali. Olwo tension eyo si nnungi, teraga kifaananyi kirungi, naye tuleme kukolera ku ekyo, wabula tukolere ku kusuubira, tukolere ku kutabagana, tukolere ku kussaamu bannaffe ekitiibwa, buli omu ateekebwemu ekitiibwa. Messenger Gerald Kalumba era ayina obubaka bwa Pasika bw'awadde Abakristu. Byakusanyuka kuli okwensi nga bwe kubeera, kuba ebisinga biri mu kwegayirira. Obudde obwo kisinga tubumala mu byakwegayirira okwaffe okw'okukkiriza. Amasanyu ag'ensi matonotono, naye nguba kuliko nako holiday, kati twawumula kuva Lwakutaano, Olwomukaaga, Sunday, Monday. Waliwo awo emberi abantu gye bateekamu social life, naye social life eyo nayo bandibadde eteekebwawo, abantu ne bagigendamu nga balina programu entuufu, balina entereeza entuufu esaanidde. Naffe wano ku WBS Television twagaliza ggwe omulabi waffe ow'amasunsule Pasika ennungi era ey'eddembe.